amaalo gange gakusoma oyo musajja Semakula yagambye nina amaalo yasoma ki Semakula teyasoma ye kakyangajja akola omulimu gwakwera akola mu factory yeetikka migugu kusiba bintu ku paakinga oba kitegeera kati oyo nanjagala atya yes zino ziri passports zino ziri nnya enemu 2 3 4 zawa za Sweden zani enemu ya mukyala wange eno ya mwana wange asooka Jaden tyo eno ya Vilima eno yange mu nyumba yaffe tubeeramu abantu 4 yes ino Eddy okaye leero ezo ze passport eno ya Uganda ya nga diwo eno ekadi details zirwa eno ye kadi yange y'amasannyalaze nasomera ku ssomero baliyita Montiko diryo ya kadi eno eva mu kitongole ekikulira ebyamasannyalaze mu Sweden Eddy certificate yo weedi kanjireete tovaamu mukulu Semakula ow'olugave taata nkwebaza nti walabiseeko mu bantu era baakutegedde nti gy'oli awo nno wakozesezza obuvumu bungi okujja n'oyogera ku Eddy Mesia kuba bangi bantya naye nsaba obusungu bwe wakozesezza simanyi gye wabujje kubanga sikusisinkanangako sikumanyi soogerangako naawe naye obusungu n'obulimba bw'oyagadde okunnyambaza n'oyambibwako baganda bange ab'emboozi mu kati bwe nzize okukiryalinga 1 omwami oyo mwami Semakula nze najja mu 2011 n'akamala emyaka 12 nga ndi Sweden bwe najja Sweden tebansuzangako wadde olunaku n'olumu otyo najja Sweden nga sirinayo muganda wange wadde ani yenna gwe mmanyi natuukira mu migration naye ng'omuntu eyannyamba yali mu Senegal eyansuzaako ennaku 2 namusanga Stockholm naye nga simumanyi namugwira bugwizi so nze omu ku bannayuganda abasinze okufuna empapula mu bwangu nazifuna oluvannyuma lw'omwezi gumu ne bazimpa Eddy beera kiriya nafuna empapula za Sweden after just 1 month sikiwuliranga nako kino kyoyogera ng'era bw'otokiwulirangako omuntu asobola otogenda e Bulaaya nga teri muntu amuyambyeko so oli kyemeza Faluku nze tebansuzangako e Bulaaya omuntu yali ansuzizzaako bamuyita migration omunnayuganda yali akusuzizzaako aveeyo tumuwe chance ayogere aveeyo agambe nti Eddy namusuza nze nava Uganda omusajja gwe bayita General Megadi yeyampa akatiba yangamba Eddy ennyonyi bwekusuula konootamwatamu abagenda kuteeka kwetokota olina okubeera shapu gyolaba abantu gye bagenda gy'olina okulaga kye nakola nga sirina gwe mmanyi teri annonye sirina muntu yenna gwe ngamba nti gundi abeera Sweden tugende maaso kaakati oluvannyuma lw'omwezi gumu nga nfunye empapula nakozesa nnyo omutwe gwange mu bbanga eryo nendeeteramu abantu baali 4 oluvannyuma lw'emyezi giringa 3 nga nfunye empapula nga nkyalina mu migration abantu be nasooka okuleetera ddala ne bayingira wano omukyala eyampa capital okunzita ku street gwe nakola mu studio gye bayita Edimax nali mwebaza omukyala oyo abeera Denmark bamuyita Justin Nakigudde bulira ne muleetera abantu be 4 ng'okumwebaza okunzita ku street yampa capital yampa millioni zaali 3 ze nakozesa
paka okukyusa obulamu bwange paka olwaleero. Era bwe nafuna empapula gwe nasooka okwebaza ne muleetera abantu be bana. Era bonna weebali, bonna bali steady. Kati Faruku, inze ekintu kye nasookera ddala okukola sibeera mu kibuga, mbeera mu kyalo. Ekyanteeka mu kyalo kusobola kuconcentratinga bulungi engeri gye nakuliramu mu kyalo. Nakulira mu kibuga era ne kinyamba okuconcentratinga nti bwe natuuka eno mu kyalo nze sirina mulimu nagumu gwonna gwe nali nkozeeko mu Sweden nga sinaba kumala bitabo, saakolako, nali ndya akamwanyi. Otyo? Nali ndya ssente za gavumenti akamwanyi. Era akamwanyi nakaliira emyaka 8. Pulira. Nga bwensoma. Kati natandikira mu P1 okusoma. Kuba saaleeta lupapula lwange luno obuyigiriza okuva e Uganda. Naye y'abakulu gye bayita adult education nensoma ku speed ne mmalako primary ne mmalako secondary year 1 bagita gymnasium paka senior 6 year 1. Naye nga ndi ku kamwanyi ne mukyala wange takola naye asoma, ffenna tuli kamwanyi. Nawulira yanoba. Ate tomulabyeko wuno wa tomulabyeko. Okay, tugende maaso. Kaakati ne tusoma ne tumaliriza n'ensoma amasannyalaze. Omuntu wano okuwa koosi y'amasannyalaze oteekwa kubeera ng'oli ku level ya university. Kiri eri gwe okusalawo oba ogenda ku university oba ogenda mu institution. Ku university bagaba degree ofuluma oli engineer. Wano mu institution bagaba diploma. Nze ndi wa diploma mu masannyalaze. Ye course gye nasookera ddala okusoma mu Sweden. Amasannyalaze ago wano mu Sweden babeera bagakusomesa. Basomesa omuntu ali self-reliant. Tebasomesa nti n'ogenda kuyambibwako. Buli kimu gw'okyekolera, gwe weesikira waya, gwe weepimira, gwe wayalinga, buli kimu. Kuba kampuni bwekuwa omulimu bo bakuwa buwi map. Bagiyita timetable. Mu Luswidi bagiyita hwema. N'ogenda mu store n'oggyayo ebintu by'ogenda okukozesa okusinziira ku mulimu gwe bakwasayiningidde. N'omanya neetaaga switch, neetaaga gundi eno, neetaaga kino, neetaaga kino. Waya neetaaga za kika kino. N'ogenda mu store n'obiggyayo ng'okutte lisiti yo. N'omala n'obiteeka mu mmotoka yo gye bakuwaddeyo omulimu n'ogenda ku site. Sweden tebasomesa kiyambi nti ono agenda kuyamba ku gundi. Kitegeeza ogenda okubeera qualified, oteekwa okubeera nga buli kimu okiyize, weeyimirirawo wekka n'okola emirimu. Era Faruku nze nasoma amasannyalaze nenga buli kimu ekikwata ku masannyalaze n'okugakola. Kyekiraga nti wagasoma anti wono kyabuuza Semakula. Buli kimu kirina wano Faruku. Nze nina certificates zange. Buli kimu ate endowooza kyekiraga nti nasoma amasannyalaze. Ya, bye twagala. Ya ngenda kubikulaga byonna, nina certificates zange. Bwe namala okuyita amasannyalaze n'ensaba omulimu mu masannyalaze n'enkolayo omwaka gumu n'ekitundu. Agaawa abali e Sweden babeere kiriya. Wano waffe Sweden nakolera mu kampuni bagiyita IME. Esangibwa Noro Shopping. Eyo yo nakolayo emyezi gyali 6, yalinga practice. Nenvayo ne tukyusa okuva Noro Shopping ne tujja mu kitundu kati gye tubeera. Bagiyitayo Isiravet. N'ensaba omulimu mu kampuni bagiyita Garo. Garo ekola chargers zino ez'emmotoka zino eza charges emmotoka ezikozesa amasannyalaze. Zino chargers ze bateeka ku nguudo. Era ekola automatic e Uganda bazita main switches. Bino bye bateeka mu nju ebikontrolinga. Ne bampa omulimu eyo nakolayo omwaka gumu n'ekitundu.
Ng'okola ng'ani? Nga nkolanga bano bakiyita kwegamba okuzimba. Nga tuzimba ezo zi main switch n'okola gundi y'amasannyalaze engineer yennyini n'ajja n'azitesitinga nti neekola ne bagitwala mu dduuka n'egenda ku kkubo abantu bagikozesa. Era ngimanyi okuva ku waya esooka paka kwesembayo. Ogikola oba ogitambuza? Ogikola ki? Ogizimba? Yes, okugizimba. Okuva ku kawaya akaso buli kimu ekiriko nti teriiwo kati. Buli kika kya mmotoka kuba emmotoka waliwo ezikozesa 3 phase, ezikozesa 1, ezikozesa 2. Zonna ezo nzikola. Ebiseera ebimu nga batutwala babeerawo nga waliwo ekyetaagisizza tugende tuzikanike. Oli agula gundi ye tekyajinga. Ogenda ku mulimu ne bagamba ogenda mu kitundu bwe kiti otereeze kyaja waliwo gundi kasitoma gwati. N'ogenda n'ogitereeza. Oba kitegedde? Nkuwulira. Era nakola mu kampuni ezikola kovu Uganda bazita sausage ebyokulya, ezikola enkoko, amataala g'oku kkubo, okuwayalinga amaduuka, ebizimbe. Omanyi bwe tuba tuwayalinga edduuka eno bagiyita botiiki, ebeera ya njawulo engeri gye tuwayalingamu ennyumba gye twebakamu. Amaduuka gabeera na automatic system nti bw'oyingira ng'akadde kakuba, bw'oyingira ng'amataala geeteekako, oluggi nga dukola noise. Kati ebyo byonna ne tubimaliriza. Ne mbikola omwaka ne gugwako gumu kitundu ne nkoowa amasannyalaze. Ekyankooya amasannyalaze kuyimirira nnyo. Nga muno bwetti amagulu we gagattira wano mu kiwato watandise okunnuma. Naye tuddeko mabega bwe namala okusoma amasannyalaze nasooka ne nnoonya ku mulimu ne gumbula. Nga sisobola bulungi kweyogerako mu Luswidi. Kati awo we nanoonyeza solution ne nnyingira mu transport. Naye Mwami Sema nzijukira ng'agamba nti obwo obugundi bubaayo bukooso obwo just obw'okugiraagira ne weebogomako weeks 2 obuwe butyo. Kati Faluuku wano ewaffe Sweden tebiriiyo ne Germany tebiriiyo. Ebyo byagamba by'abantu abataasoma. Ate koosi ezo zaayogerako zibeera mu kwera bano bakirinas nga balaba abasite kanso. Bwe butyo bukoosi obwo kulabirira miti, bwe butyo abasaawa, bwe bukoosi bw'emyezi 6 kusiiga langi. Naye zino koosi ziri professional, ogenda kwandolinga bulamu bw'abantu. Tekasobola kubeera kagundi, ensonga lwaki level ya university. So oli wa level wa university. Amasannyalaze ago nagasomera ku ssomero baliyita Montiko, byonna ngenda bikulaga. Kaakati bwe namala amasannyalaze ne nnoonya omulimu ne gumbula ne nnyingira mu bya transport. Ne nsoma baasi. Baasi nagisomera omwaka mulamba. Nga ndi ku Sarefu akasente kenzijja mu kamwanyi ke tusavinga ne liita kenteeka mu baasi. Era baasi si mini. Era okutuuka okuyita baasi nakozesa emiliyoni za Uganda 40. Okuyiga abali Sweden bamanyi kitegeeza. Yensonga lwaki batono abali mu bintu ebiti. Kati bwe namala okuyiga baasi nga nfunye paniti nendaba nga ngivuzeemu baasi nakagivugira emyaka 2. Nakati saa zino ye baasi gwe mulimu gwenkola. Bwe namala okuvuga mu baasi ne ngamba naye nkoze ntya. Kubanga ate emmotoka zino zirukulana. Baasi ye paniti esingayo obunene mu Sweden. Ate zino emmotoka zirukulana zo za si ebeera wansi. Lwaki sikozesa omukisa guno ate ne si nenjifuna. Kubanga bye nasoma mu theory byebimu byebyeno lukulana. Era nenjijjayo.
nengisoma ku private yo nakozesa milioni 3.5 za Uganda. Eddy. Essaawa zino nvuga bbaasi. Ate nga Faruku nze nasoma obwa okuvuga train. Tekiraga Eddy. Byonna ngenda bikulaga. Byonna ngenda bikulaga mbadde kyakuyitiramu. Kaakati njagala ngambe bannayuganda bannanga naddala mwami Ngoyo Sema nti bo batulinamu obuzibu. Kulwokuba baludde nnyo e Bulaayi. Kati balaba gozze osomye ebintu bingi balaba ng'ekitasoboka. Naye ng'ate munnange kisoboka bw'obeera nga weewaddeyo. Okay. Nze Faruku sikolangako mulimu gwonna mu Sweden. Natandikira ku masannyalaze kuba nali kamwanyi nzizeeko bbaasi. Sirina mulimu mulala gwe nali nkoze mu Sweden. Sigendangako mu factory, seerangako, sirina mulimu gwonna nti gundi jangu onnyambeko. Nali neewulira kuba nava Uganda nga nkola ku radio nga neeyita Serebu bansange batya nga njera. Yensonga lwaki nasoma. So mwami Semakula kulinako ennugu? Tanninaako nnugu wabula batulinako ennugu ffenna abavubuka oba abantu abapya mu nsi zino. Abakoze bo be batasobola. Jjukira Faruku nze najja mu nsi zino ng'olede Basemakula gye bali naye ate ne mbafuukira ettaddu nti nembeera first blogger omuntu eyasooka okukozesa internet on social media. Naye ng'ate bo be bansookayo. Wuliriza be bansookayo nga balina internet bikinaye nga tebamanyi gikozesa. Bwe najja ne nkizuula kati tulina ba bloggers bangi ba YouTubers bangi naye nga nze pioneer. Ekyo tekimpisa w'amaalo nga bwe yagambye. Kati n'ekirala mwami Semakula balina obuzibu bungi. Abantu abamu babeera e Bulaayi n'amala emyaka 3-4 tazzeeko Uganda. Nze Eddy Mesia buli mwaka ngenda Uganda emirundi 3 ku 2. Kati abamu beebuuza akola mulimu ki? Ne beerabira ekintu kimu Faruku ensaasaanyayo yeekulimitinga. Nze sinywa sigala, sinywa mwenge, sigenda mu disco. Sente omuntu zayononera ku sigala bw'azisevinga asobola okugula tiketi n'agenda e Uganda. Sente bw'asevinga ezinywa omwenge asobola okugenda e Uganda. Ezigenda mu disco nze sibigendamu. Era ezo sente zensevinga ne nzikozesa. Mwami Semakula yagambye nti sirina na passport ya Sweden. Faruku passport yange nagikulagako era ngenda gikulaga. Bwe maliriza mu dakiika 2 ngenda kulaga byonna bye njogeddeko. Kaakati ne neebuuza nze bwe mba ngenda Uganda nsaba visa bwe mba nkozesa passport ya Sweden bwe nkozesa ya Uganda sisaba. Era ne visa ngenda zikulaga. Tegezo lidduo. Yes, ne visa ngenda zikulaga. Kati bwe mbeera nga sirina passport ya Sweden nagenda ntya Canada, nagenda ntya mu America. Okay, ayinza okugamba nti wasaba visa kulw'okuba nga olina permanent. That is fine. Naye njagala ntegeeza ensi nti ebitasoboka ku ggwe bisoboka. Mwami Semakula siva mu famire emu naye. Lwaki alowooza nti nina kutegeera nga ye? Kati katutandike okulaga byonna bye tubadde twogerako Faruku. Kuba bajja gamba Eddy atuwanvuya. Eddy leero kasooke bwe Faruku nze ndi Sweden naye mbeeramu n'akasente ke Uganda gino giri emitwalo 10. Giriwa? Gino. Okola ki nazo? Lwaki tozikasuke? Anti sente zino bwe ntuuka ku airport ze zinnya wali bwe mba sirina nzijjawo okufuna kawuba. Buli lwe nzijja nteekwa okubeeramu ne 10 eribeera kwegamba zinava mu kyalo neetegekera. Okay. Za Uganda. Kaakati ne tujja. Nze eno yo kadi yange tebalabe details zange nini namba. Tolaga details. Okay. Eno yo kadi yange ya Uganda vogundi ndaga muntu. Yeah. Yino. Yes. Eno emu. Ndaddawo. Ekitegeeza ndi munna Uganda. Oli wa wano. Yes. Zino ziri passport zino ziri nnya.
enemu 2 3 4 zawa za Sweden. zani Enemu ya mukyala wange. Mhm. Eno ya mwana wange asooka Jaden. Kyo. Eno ya Vilima. Eno yange. Mu nyumba yaffe tubeeramu abantu 4. Oh. Leta bwino. Okukulaga nti nno yange details. Akafaananyi kaako. Ya. Visa zenfuna nga ngeze Uganda nga nkozeseza passport yange eyawa ng'okozeseza eyawo Sweden eyo visa ya Uganda. Yes. Kankulage nene sembyeyo bembaddeyo visa sembyeyo details tubasezino. Yes, yino. Eddy okaye leero. Ezo passport, divya passport ewedde. Yes. Kaakati eno sinaba kufuna passport ya East Africa, eno ya Uganda. Ya. Nga duo. Era ngenda kufuna passport yange ya East Africa. Eno ye voters card yange yino. Je nalonderako. Olonda n'okulonda? Najja Uganda ne nonda BWIINO. Ye voters card. Ya. Eno ye kadi details zirwa. Eno ye kadi yange y'amasannyalaze. Eno. Nasomera ku ssomero baliyita Montiko. Diryo. Ya. Kaakati wano mu Sweden bw'obeera nga oli mu emirimu egyaffe gye bayita yirike professional jobs. Oli mu professional kubeerako essomero gye wasomerako ku kaadi yo. Kaadi eno eva mu kitongole ekikulira ebyamasannyalaze mu Sweden. Nti ndi professional electrician. Ate yewammwe teri nassa. Anti kaakati Semakula y'amanyi ajja tubuulira. Kuba nkimanyi bw'anaalaba bino ajja kudda. Kaakati tugenze ku baasi. Baasi. Kaakati details zino nkwate wano. Yes. Kaakati yino kaadi. Eno ye driving permit. Ya. Olaba kuliko kiraasi ezi zonna. Nziraba. Eno A, B, ze motoka zaffe eza bulijjo nga naawe gy'ovuga. Kuliko C1 ne C. C1 kitegeeza buno obumotoka nga buddayana. Bu LF. Ya. C kitegeeza lukulana. Magulu 10. Ya. Ye C. D1 eyiyo ogiraba etegeeza minibus. Eno D esembayo gy'olaba D yetegeeza baasi zino lubunabyalo. Zino ezifubutuka Sweden, Germany, Denmark, Bungereza ezo. Zonna ozivuga. Yeyo D. Driving permit yino. Ya. Okitegeera yino. Kaakati eno kandabe. Yes. Eno olaba yo giraba ya njawulo ya green. Njiraba. Kati eno ye ya train. Eddy. Ya train. Kati eno luwedde kati train kibuno butram oba train ezadda. Sivuga tram, nayiga kuvuga train. Naye omuntu asobola okumbuuza lwaki tewavuga train ng'omulimu. Train mu Sweden ziri 1,250. Omulimu muzibu nnyo gufunamu. Kuba buli agufuna tagudda amala kuweza myaka 65. Kubanga ziwa eddembe. Yensonga lwaki saavuga train. Ate ne baasi
kati mpulira njeyagaliramu kuba kati laba tuli wano naye ndi mukola era basi ino ngipakinze wano waka ngenda gikulaga kangikulage nako ino ngipakinze waka tusobole okukola. Eddy Faruku omanyi abantu batulaba balowooza nti no tubeera kandabe flip. Yes, flip. Abantu baawukana level. Yes. Simanyi oba nga sigiraba wano. Yeri enjeru. Yes. Hey. Wempakinze nzije era nzijeeko uniform nemekolera mu uniform. Bwe kiri. Era batumaliriza nga nzizaako uniform. Eddy. So, Eddy. Wanji. Ogezaawo kundaga nti ebintu by'otambuliramu si bulimba. Ekyo kigambo mu butuufu kiwulikika na bubi. Faruku njagala nkubuulire. Abantu abaatusooka okujja e Bulaaya bawulira bubi nnyo kufa abapya abazze e Bulaaya nga balaba mukoze ekintu bo kye batasuubira kwegamba ebyabalema. Kati nze newunyiza nnyo omusajja wange oyo mwami Semakula ow'e Germany bwe yagambye nti nno nnina amaalo. Nze alina amaalo nze najja e Bulaaya ne mbazuula nti omuntu asobola okukozesa social media ye atalina maalo lwaki takizuula. Nze alina amaalo simumanyi ye atalina maalo ammanyi kuba yange oba kitegera. Kati niweebuuza abantu kati problem y'abantu abo jjajja Faruku baagala kumanyika. Baagala kumanyika ate bo balowooza nti ekyabazitoowerera ebizibu byabwe bye bizibu byaffe. Nze Faruku bwe najja wano nasoma saatunuulira kufuna ssente. Oli bw'abeera ng'alina akayumba eka nze akayumba akange kali ku pamiti kuba bwe mbeera nga ntadde obukadde obusukka 10 mu driving permit ze nnina tezisobola kugula nnyumba oba kuzimba nnyumba. Kati gwe lwaki oyagala okundaga nti no gwe alina akayumba oli wakabi ate ng'eno omugongo okola omugongo guli bwe tegusobola nakwekola ki. Faruku wamuŋŋambye mbuno omwami oyo yaggambye waliwo bukosikoosi. Kituufu bukoosi gye buli naye koosi ezo oli tabeera professional. Abafuna bukoosi obwo be bantu aba P7 abaalema osoma ne bagamba tufune tumuzizika. Nze nasoma ne mbalako secondary mu adult education eye Sweden. Mukyala wange yasoma paka kuye ku university n'atikkirwa era kati musawo w'amannyo. Kati abasajja abo balina stress. Faruku abeera mu nnyumba yekka oba kitegeera. Semakula talina stress. Balina stress nkubuulira. Kati nze emyaka 12 emyaka 10 mbeera ne mukyala wange mu nju yaffe tewali stress. Kati beebuuza akasajja kano kakikola katya. Ne Eddy alabika gavumenti yemuwa ssente z'akozesa mu tiketi okugendanga e Uganda buli mwaka. Ne nkulaze Faruku omuntu bw'asevinga ssente n'ofuna ssente za tiketi. Certificate yo weeri oba bye bino ebya gudi nassa. Certificate weeri naye olza si yakunoonya. Kangende njigire mu mpamu eddakiika nga ziizo. Kangireete tovaamu. Bantu bange. Nze Semakula ow'Olugabi ono bamuyita Eddy Mesia yali mu kuleeta BWIINO. Kakati tuli wano BWIINO ku BWIINO ekintu nze munnaaye nze bwe muŋŋamba nti kino ffe nga tuleeta ekintu bekikwatako nga batukola ki nga batubuulira. Kakati tuli wano ne Eddy Mesia agenze leeta certificate ze. Nekaye mwaga atalina kyalina najjayo ebyapa bye. Ate omusajja wona agamba yasoma kitegeera. Akati wano we tuli. So tubatumiddeko aba Germany awo mwannyinaze Su
nkutumiddeko bandabire bonna mikwano gyange wali bonna bandabire mami mundabire abato bagamba ki mwenna Utrecht wali Omumbejja Farida nkutumiddeko jjajja Amsterdam kyakabi nnyo naawe nkutumiddeko Nakazirozi oyo abeera maama wange naye mutumiddeko awo Utrecht baŋŋamba ekyeyo kikutwalaganya naye guma ekintu kibeere nga kitambulira ddala mu kwakku mwenna tubatumiddeko Umaru Amsterdam MC Rich nkutumiddeko MC Rich Real Life CEO Real Life abeera real kati jjajja Faruku MC Rich oyo omusajja wa ttabbu nnyo jjajja Faruku ebyange tebibeera mpiki mbadde ntidde n'okutya nga ngamba ngenda okubinoonya bannange bwe nabiteeka bimbule zizino nzireese abantu munnange bo balowooza nti nno ebyabalemerera bye birina okutulemerera naye lwakuba nti nkoze ntya Faruku so oyo yenna waaka we Sweden byonna nze sisomerangako Uganda namala 6 n'embipowa sirina kipapula kimu kya Uganda yes kankole bwenti ogiraba eyo bagiyita batya eno ye certificate ye diploma y'amasannyalaze bagiyita batya intig kigambo kya Luswidi kitegeeza ki certificate intig eyo y'amasannyalaze giteeke wali eno y'amasannyalaze kaakati njagala osooke weetegereze bulungi olaba wano kati mu bufunda koosi yonna ng'omalika nga bwe bagiteeka ku gundi nga bw'olaba diguri yo kati gw'olina diguri nga bw'olaba bwe bafunza ebintu by'osomye kati byonna baabifunza ne babiteeka wano okay eyo y'amasannyalaze kaakati sigini ky'ogiraba nasomera Noro Shopping kati eno ye principal agamba abeera nga gundi ebammwe babayita bani chancellor Peter Hallgreen yes yeyasayininga kaakati ebintu bye nasoma byonna biibino wano mu bufunda Eddy bulijjo abantu balowooza oli kaddeyideyi biibino bino byonna bye nasoma mu masannyalaze nga bw'ogamba course unit yonna era byonna bibino nabiyita nemmanyi nti kati bagenda kugamba nti nga wayitiramu kubanga Luswidi nali Oluswidi sobola kulwogera nga abaana bawano kugamba yensonga lwaki ebintu bwebito bye bakola ki which is okay sikirinaako mutawaana kaakati era bye bino kati ate kyo ki era kyekimu kyekino kyenva okukulaga kino kati kino kuno kuliko results nti oyise kuno tekuli oba kitegeera naye era byonna nga biri signed by one person Peter Hallgreen kaakati njagala malage nabagamba nti nno oluzungu ku yunivasite ya wano omuntu yenna ogenda ku luzungu nga qualification esooka oteeka okuba ng'oyisa oluzungu lutandikira ku namba 5 English 5 English 6 lukoma ku 7 kati nze nasoma oluzungu paka ku English 5 luno ya certificate y'oluzungu yino olaba luno English 5 duno English 6 oluntwala ku university Eddy oleese bwino leero
kati olina okusoma mathematics kuba tosobola genda masanyalaze nga tomanyi kubala kuba tubeera tubala zi units meters biki oba tegedde bulungi nkufuna oba olina okusoma kompyuta kwegamba bingi nnyo zino zonna zolaba zino Eddy lekeraawo awo nkitegedde kaakati Eddy kaakati njagala kaakati waliwo yagambye nti bw'otunuulira enfaanana ya Eddy simanyi ndowooza teraga tereflectinga byenjogera njagala mbabuulire nti enfaanana y'omuntu si ge magezi nze enfaanana bwe nti naye neemala kati bwe ntambula ne Dankani oba ne namba 1 abantu bajja kusaba Dankani ekyemisana balekewo nze ate asobola okukigula yes bwe tubeera nga tutambudde ne Dankani kati labayo namba 1 yagambye twagenda ku Max ne tusinkana omukyalo omu Canada naye nze omusiiwuufu tebampa wadde 10 ne baziwaani oli yatambemu kuba oli mukazi yalaba nti nze omusiiwuufu nina ettooke neesobola nga balina kuwooli kati kibeeranga gwe Faruuku bw'otambula ne Kapere era bw'osanga abantu bajja kapere bamusimba 1000 oba omutwalo gwe tebajja kukobadde 10 kati kyotegeeza nti namba emu ono yalinga Kapere ku ggwe of course Kapere kubanga labayo Kapere kubanga nze ndi muyivu ndi established mmanyikiddwa ate nninamu nkufuna kati ye abeera Kapere ku nzi era ensonga lwaki baakola ki baamuwa n'omukazi nze kankulage n'omukazi yansaba essimu yange neŋŋana okugimuwa yes yagamba Eddy esasa oli ku ssimu kikkubireko tusinkanemu nga siraba nsonga lwaki ngimuwa kati namba emu ekyo njagala akitegeere nti wabeerawo omuntu gwe bayita class enfaanana y'omuntu teraga muntu nti ali bubi njagala ntegeeze baganda bange ab'emboozi mu kati nti sometimes mulina okukkiriza Dankani muganda wange nsaba okere ku makya ng'olinga nze ng'osobola okukera ku makya n'ogamba ngenze mu Amerika gye njagala okulya lanki ekyeggulo nkiri e Bungereza ebyo obikola gwe muganda wange ate kati kyekiŋŋaana sisaba visa kati ate era njagala mwami namba emu amanye nti nze omusiiwuufu n'omwana wange n'omuzzukulu tebalisaba visa mu nsi muno wakirevulinga ekyo nakimala nze omusiiwuufu mbeera ku holiday buli mwaka emirundi 3 ye tagendako wadde Kenya so njagala bakyali bange bwe tuba twogera ku bantu abali level ennene bajjemu ebyokujereegerera kubanga ne intaneti kwe tuli kati kwe bakozera nze nabalaga ekkubo kuba bannayuganda bonna nze nabasooka ku social media bannaye yesebo bonna tewaliwo yansooka Faruuku samotoka salamu sijakasalamu sebo kati ate nze nabalaga ekkubo nze gwe bali mu kujerega anyway eyo mbadde mpisayo buyisi njagala tumalirize Eddy obudde bututwala nga tumaliriza njagala ngambe bakyali bange nti eno e Bulaaya waliyo opportunities nyi kyoyagadde okwefuula kiweefuula so kati Eddy olowooza nti abantu bakwogerera tebiriiyo bakuwalana nedda abantu banjogerera ku lw'okuba nagende ewa mwami Jeno Salimusale era nawulidde ono gayi wa Germany n'agamba omuntu akola bw'atyo avuga baasi atajja atya Uganda anoonye emirimu njagala Faruuku nkubuulire ekyokugamba nti njagala kukolera Uganda tekitegeeza nti wano ndi bubi nze wano ndi ne famire yange nkola emirimu gye nasoma naye lwaki weebuuze lwaki buli mwaka buli lwe mba nfunyemu gaapu ŋŋenda Uganda
sente ticket okuvana ogenda Uganda ya bay nali badde ngenda e London nali badde ngenda mu Sendal holiday nengenda Uganda kitegeeza njagala Uganda yange yensonga lwaki ndi Sweden naye nina endagamuntu ate nga luna abantu abali Uganda abatalina ndagamuntu nze nina ya njikulaze kitegeeza nze nina omutima ogwa Uganda yensonga lwaki njagala byenzijeno mbiyigiriza abakyali bange abali Uganda nze nagenda bamugayisa Musale nze mpagira emyale tewaliiwo omuntu yandeeta Bulaaya ajja okugamba nti nina okuwagira Bobi Wine wadde nga mpa ekitiibwa ababawagira nze nalonda luli Bobi Wine naye okuva lwe bangoba ku kitebe akalimi ne kakyuka ekyo tekiriimu mutawaana Faruku nze mmanyi gy'owagira ne sikulinako mutawaana kuba tuli ba Luganda lwaki abantu balowooza Eddy kyatteekwa yali alina okuwagira NUP mbu yagende wasali Musale beega kale imwe abagamba nti ndi beega nammwe akaire ku makyabayite mwami Mawa taata nkusama ekitiibwa gw'oli boosi wange mwami Mawa ne Nambeemu ne Davicom ne Duncan Emitiana bwe baali bagende wa muzeeyi Sali Musale babatwalira mu mugeto batwala baasi nga nnya ani yabatwala kubanga tebakola point batwala baasi nga nnya nga bagenda wa muzeeyi Sali Musale nze bwe nali ngenda wa muzeeyi Sali Musale appointment yange ebeero y'omu nakamusisinkana emirundi ebiri n'appointment yange ngenda kikulaga nti waliwo level Faruku nze nava Uganda nga neekozesa nga nkola ku radio Duncan ayingidde ebintu bya media nga nze ndi veteran bali bagendayo nga bapromota oba gwe wagendayo ngani bagendayo bapromota baali bagenze kukola ki Sali Musale alaga ebivulu bulijjo bapromota mbalaba bagendayo n'abayidde Faruku buli agende wa Sali Musale abanoonye sente tebakulimba nange ze nali nnonye buli agende wa muzeeyi Sali Musale abanoonye sente nange ze nali nnonye oli takulimba kaakati nsaba bannange batwebuuzeeko bwe twabikola ab'omu diaspora babikole kubanga nze Faruku essaawa zino ne bondaba nti nsiiba nnyo nga nzunga sikyalina kinnuma anti bagamba oli presentinze bubi Europe yogerera ebintu byo naye tosiiga Europe yonna tosiiga kifaananyi kyonna ne mu Sweden abamu bagamba Sweden yonna oli presentinga Sweden naye mu bukyamu representing ebintu anti labayo mu bukyamu ntya bwe mbagamba nti musome nga banyiiga bwe mbagamba nti muwa abakyala ebitiibwa nga banyiiga abo bonna aboogera njagala Faruku oli bw'abeera nga complaininga gy'oli mubuuza oli mufumbo lwaki toli mufumbo kati bwe njogerako ku nsonga eyo nga bagamba Eddy Mesia kalina empisa embi abavubuka muleke kufumbirwa akasajja ako keemanyi kalowooza kagezi naye ng'omusajja yalina okuwasa omusajja tebalina muwasa kati ebintu bingi ebinkyayisa abantu ne bagamba mbalipresentinga bubi Faruku baliriramu omuntu amaze emyaka 5 talinnyako kigere Uganda ananjagalirawa nga nze n'enseenene kati zino zagudde njagala genda Uganda kulya nseenene ananjagalirawa ye kakyangajja akola omulimu gwakwera akola mu factory yeetikka migugu kusiba bintu ku paakinga oba kitegeera kati oyo nanjagala atya inze omuzira sigutegeera nyingira mu kabuuthi neteekako wali hiita mbeera buli kaseera ndi mu kunywa baasi zenvuga muli mu intaneti muli mu toyireti muli mu kabada mwetereka ebyokulya n'ebyokunywa kaakati tolaba nti nno waliwo enjawulo nnene bw'obagamba nti musome olinga alaba ayera omuzira bwe gujja babeera bambadde giraavuzi balinga batujju bepikise mb'olina amaalo anti kati ndaga amaalo gange we gajjira kubanga bagambye nti nsomye nze Faruku bwe najja saakola mulimu na gumu namanya ennaku yange n'ensoma kati ndi mu makungula amaalo gange gaakusoma oyo omusajja Semakula yagambye nina amaalo yasoma ki Semakula teyasoma okusinziira ku statement gye yagambye mbu simanyi nayigira ku muntu ngeri gye bateekamu bbalubu
kiraga tamanyi education system ya Europe. Ne Germany gyali omuntu alina kyasomya abeera yeemala. Ekyo kiraga bulazi nti teyasoma. Kati tayinza kunjagala. Eddy Mesia gwalina erinnya, gwasiiba azunga ekyaddondo, gwe yasoma, oba kitegeera gwe musiiwuufu, gwosisinkana abanene, kati ananjagalira wa? Eddy, nze kyenjagala olekerawo representinga Europe ng'oyogeranga gwe omwogezi waayo. Bo kye bataagala abasinga. Ky'olimbiramu. Kakati labayo, obuzibu kaakati kankubuuzeemu, obuzibu omwami wa Germany nali mwogeddeko ddi? Mu byoyogera olimbiramu ebintu. No, problem gye balina eri emu. Baagaana okukkiriza nti the first blogger ava Sweden. The best blogger ava Sweden. Okay. Nga ye Eddy Mesia. Ate nga batunulamu. Faluku bagezezzaako okunnoonyaako kye banjogerako tebakirina. Tebalina gwe bagamba nti Eddy yasuza ono tumupike. Atulimbe mbu Eddy afuluuta. Teri yansuza. Kwegamba nze bampita Mr. Kirini. Oli anoonya n'agamba Eddy Mesia bamuwa ssente avuma abantu. Namuwulidde. Faluku. Nze omuntu yali ampadde ku ssente ku intaneti kuno bamuyita Muzeeyi Musale. N'omusajja owokubiri bamuyita Dr. Jose Chameleon. Ssente yazimpeera Netherlands. Pound, euro 100. Ate nga teyazimpa nti nampadde. Wabula yangamba nti Eddy, mbadde nsaba nkugulireyo ak'okunywa. Ne mugamba nedda Jose. Nangamba nedda sewo. Wakiri genda ozitwale. Wakiri zigabe. Nazinsuulira awo. Tosasulwa kuba bantu. Sirina muntu n'omu yali ampadde wadde 10 Faluku. Faluku, gw'oludde ne Eddy, amazima gali nti mu bantu abamanyi omumanyi. Olina omuntu yenna yali agambye nti Eddy Mesia namuwadde ssente bwe ziti. Omusajja oyo nsaba ajjayo omuntu omu eyawa Eddy Mesia wadde nusu 10. Oba ngulidde emmere oba akoze eki. Ng'oggyeko Faluku. Kuba Faluku wali onguliddeko ku bintu e Uganda ebyokulya. Igwe. Naye sirina muntu mulala yali angulidde nze. Nze ngenda okujja Uganda nga neemala. Bwe bakusasula obusente oyonoona amannya. Anti kati kye neebuuza ani ansasula? Nze nkola. Tata nkola, mukyali wange akola. Kati kyogamba nti no bansasula n'engula emmotoka empya. Faluku nze nkola. Era nakati essaawa zino ndi mu break. Ssaawa 7 nina okuvuga baasi nzitwale abaana abava okusoma. Njiwala kati paka 11. Kaakati oli aba agenda kumpa ssente mmeka. Abo balina bubeezi inferiority complex nti buli muntu yenna ayogera alya ku bigambo. Nawulidde ddaga gundi munamityana munnange Duncan nti Eddy Mesia alya ku bigambo. Nze sirya ku bigambo Duncan, ndi musajja mukozi. Okay. Ndi musajja mukozi. Nze bino byenkola mbikola lwakwagala, mbikola nga hobby. Ate ekirala ekiruma Faluku abantu kubagamba mazima. Abantu ba Uganda bamanyira kubalimba. Kati nze mbagambe nasoma bo balowooza nniba. Nze nasomera Sweden, saasomerako walala kubabuzaabuza mbale kino ekipapula ky'egiini. Nasomera mu bibuga 2 byokka. Noro shopping ne wano wendi. Okay, Eddy njagala tumalirize obubaka bw'obusembayo. Bannayuganda, ekifuula omuntu okubeera omuntu si nnyama na kunyirira nga Duncan bwe balowooza. Otherwise, Duncan yali badde Eddy Mesia. Nambemu yali badde Eddy Mesia. Naye nze omusiiwuufu, nze nnina ekyo kye beetaaga. Munnange ow'e Germany walwawo. Ogeza okwagala okujja ku social media nga nze nagizuula dda. Ate ogeza okujja okwagala ensi ekumanye nga nze mu butuufu ndi retired. So mbasaba buli muntu amanye time entuufu akozesa ebiseera ebituufu. Nze Eddy Mesia nze omu ku bannayuganda abali e Bulaaya abanyumirwa. Faluku oba obadde tokimanyi. Nze omu ku bannayuganda abali e Bulaaya abasinga okunyumirwa. Okunyumirwa ki? Nasoma, nkola omulimu gwe nasoma, mukyala wange akola gwe yasoma, tuvuga emmotoka mpya, tuli bafumbo, nkola, abaana bange ba citizen, nyumirwa
tuli balamu. Eddy bye. Bye taata. Ekyo.